President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Afude Esanyu nga yaniriza Olivia Lutaaya nga mukulisayo mu Komera mu nkomyo Gyamaze Emyaka nabweddu nga asibidwa mukazi wattu. Ona musanze busaabala gwabadde omukulembeze ne mama Bitungo Kyagulanyi Kikagaju era nga bamwaniriza mbitiibwa ne smile ennene eri eya Bugembe President Kyagulanyi gy'ataddeko nga yaniriza ekyana kyattu Olivia Lutaaya alabaka maama bambi nga akaniriza era libadde essanyu jerere nga besisinkanye ekibaddawo Olivia Lutaaya Afude Esanyu Olivia Lutaaya Afude omukwano okulaba ku mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate nga bazzemu okukwatagana bazzemu okusisinkana bazzemu okubawa mu buto banange kibadde ku One Love Beach Busaabala libadde essanyu jerere gubadde mukwano gwa ddala love ngeri eri waggulu vibe ngeri eri waggulu okubanga basisinkanye n'omukulembeze Olivia Lutaaya kulikayo nnyabo kulikayo munnange n'omukulembeze namukulisaayo namwebaza okuba nti asigadde akyali kumulamwa nga taguvangako era ng'omulamwa akyaguliko nga ye Olivia Lutaaya bananga abantu bano baba banjawulo baba basaana okusiimibwa struggle si nnyangu naye omuntu eyowaayo ne bamucompromising ate n'asigala nga akyali kumulamwa taguvuddeeko ate nga tatisiddwa aba asaana bananga okutenderezebwa Olivia Lutaaya webale nnyo nnyabo. Kusoboliza akayimba akakali mu background kokka. Kubanga bakozomba moyo gwa kwanga abera n'abato n'abawerera emirimu n'abatendeka enseno nere mu bbaya n'abatalina taata ne batajulira era ng'ono bamoyo gwa ndozo kawulidde akayimba kathufu ensonga lwaki nkakuwadde nti bano baba moyo gwa ggwanga babasaana bannanga okutenderezwa babasaana bannanga okusiimibwa babasaana abantu abo okwongera okusabira ennyo kati n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bw'amaze okusisinkana muganda Olivia Lutaaya ayogedde ebigambo bino ng'amukulisaayo mu Komera ng'amukulisaayo mu busibe bw'abaddemu Olivia ngamugamu ne kulikayo kimama Olivia Lutaaya ebigambo by'omukulembeze bino agambye nti what a joy to receive you back comrade Olivia Lutaaya. You have spent 4 years under illegal detention without trial for no crime whatsoever. I am very glad to see that you are still very strong, still committed to the struggle for a better country. It may take long, but I know that Museveni and his criminal regime will account for every crime committed against our people. Kulikayo Olivia. Omukulembeze agambye nti essanyu nga linzita essanyu nga lingi essanyu nga linzijudde essanyu nga pitirivu okubulaba muganda waffe mukwano gwaffe comrade Olivia Lutaaya okubanga ataakomyewo amaze emyaka 4 bweddu ng'ali wansi w'obusibe obutali mu mateeka nga talina musango na gumu gwe yazza wabula ng'alangibwa bwemage kuwagira struggle kuwagira nkyukakyuka n'agamba ndi musanyufu nnyo nga nze okuba nti Olivia Lutaaya akyali ku mulamwa taguvangako akyali mugumu akyali mumalirivu okulaba nga tufuna Uganda empya Uganda yeesimisa era nga kyekyamusibisa agamba nti kiyinza okulwawo naye mmanyi era nkakasa nti Museveni generali ne gavumenti y'emmenyi y'amateeka olunaku lugenda kukya lumu bajja kusasulira bajja kuliyirira ebikolwa bakoze ku bannayuganda tuyanza mu president atawo kasito kigamba nze mbansanyusa tweyanziza olunaku lugenda kuba lumu one day nanga I do believe kino Museveni ajja kusasulira byonna ebikolwa byakoze bannayuganda I do believe that one day kino Museveni agenda kusasulira ebikolwa byonna byakoze oba yagala batayagala kali n'omukulembeze n'atuterayo kuka Olivia n'atuwa ku bifaananyi bya Olivia
engeri gy'abasinkanyemu Ebusabala ne Maama Babi Itungo Kyagulanyi Kagaaju. Njagala olabe essanyu eri waggulu eri, smile eya Pastor Bugembe eri waggulu eri nga y'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne Olivia Lutaaya ate nga basisinkanya alabye omukulembeze we bannange naafe essanyu n'agamba kino nga kithufu okuba nga nkulabyeko pulezidenti wange era nga tuli wamu. Maama Babi Itungo Kyagulanyi Kagaaju naye nga waali nnyo ng'essanyu ppitirivu nnyo okuba nga ate Olivia akomyewo, muganda waffe akomyewo ng'ate akyali mugumu era nga akyali ku nsonga nga bwe yazimirirako nga tazivangako Olivia. Yoyo yennyini kati nekifaananyi nga bw'okiraba yoyo Olivia ali so serious ate ali so muntu wa struggle. Yoyo Olivia Lutaaya omutuufu gwemulindo n'omuwulira era abamuli okumpi mujja kumuwulira mugenda kuwulira Olivia Lutaaya ate kati agenda kuba mulala nnyo bagenda batakyatiisibwa tubasobole kyomugamba namuga tujja kukusiba tujja kumazayo ebbanga ddene towakyali kipya kati ate ebintu birala nnyo. Olivia Lutaaya kulikayo munnaffe kulikirayo nnyo nnyini ddala gy'ova tebibadde byangu ne mukama omulungi, mukama wa ttendo, mukama wa njawulo, mukama wa maanyi nti ate Olivia ovuddeyo okomyewo kati oli naffe. Ndowooza omulaba ali mu kiraasi nnyo Olivia nga banyumyamu ne Maama Babi nti bannange nvuddeyo munnange. Yoyo Olivia Lutaaya waffe kulikayo Olivia Kinyabo Sota General waali president waali Maama Babi Itungo waali Olivia waali ate oba ogamba taba ne Sheriff Don waali ne Kasaga nga waali kamera ye awo nga banyumyamu babyogeramuko ebigambo ebibadde bitya mwanange byali bitya byajja bitya kino bwe biti kino kibadde ky'amaanyi kibadde kya muwendo. Olivia akaabya amaziga nga afunye alabe ku mutabani we nga bannange waali nagamba bannange omwanange amusanze akyali talatibu kubanga national platform ebadde weeri ku lw'omwana ono buli kimu ekikoze ku lw'omwana ono maama akomewo asange ng'omwana ono akyali musanyufu ate nga atuusibwako ebyo byalina okutuusibwako mbwe yandibadde nga waali nnyina era ng'omwana bafubye okulaba ng'atuusibwako buli kye yandibadde afuna kyandibasaba nti maama njagala kino ng'akifuna era akifunye omwana wa Olivia. Panange mukama wa maanyi, mukama wa kitiibwa, mukama wa muwendo okubanga ate Olivia Lutaaya okomyewo kulikayo munnaffe. Ssanyu lingi, ssanyu jjitirivu buli omu buli gye mpita abantu basanyufu buli omu musanyufu agabane kulikayo Olivia ddala kulikayo Olivia Lutaaya kulikirayo nnyo nnyini ddala. Mukama wa buyinza, mukama wa maanyi okubanga ate okomyewo ovuddeyo mu nkomyo tebadde byangu naye era kale kasita ovuddeyo atutandikirawo musabbatu muzoganye anaatuwulira embaga ane bannayuganda benya bano basiimye era balina obubaka basindikira Olivia Lutaaya nga bamukulisaayo. Tandisa n'ono Masamede Shana agambye wow welcome back comrade. Ono Elizabeth Odwana agamba tears of joy rolling down my cheeks with love your baby. We love you baby Olivia Lutaaya. Onagamba nti welcome back sweetheart Museveni and your family free all political prisoners. No yagambye Rebecca agamba nti the hugs, laughter and the jubilation we shall all share when the junta finally leaves our country. Welcome back Olivia. You are a very strong and a brave woman. Welcome back, Comrade Olivia Lutaaya. You have paid a big price for supporting our president and the change. It will always be remembered. Thanks, Mr. President. You fought for her both local and international. Welcome back, Olivia Lutaaya. You are brave and extraordinary. No gain without pain. One day you will see the beautiful destination that we all yearn for. It's not easy for someone to be jailed for no good reason and they come back when is still strong like our sister Olivia. May God add more strength. We shall overcome this regime of dictator Museveni. Life is so ironic. It takes sadness to know what happiness is. Noise to appreciate silence and
absence to value presence. Welcome back, Comrade Olivia Lutaaya. Ono yagambye we studied NRM very well. They like causing people problems and later come to solve for them to look good. I thank God for that he has done, and thank to the people who supported her family when she was in prison. Welcome back, Comrade. Onagamba, welcome back, Comrade Olivia Lutaaya obusibe bugwa. Onagamba she deserves to go for vacation abroad with the family. Welcome back, Olivia Lutaaya. We pray for others to come out free or political prisoners. Okay, Onaga, dear Comrade Olivia, welcome back from detention. Thank you for remaining strong. Museveni thought he would break your spirit, but I'm happy you are still committed to the struggle. Olivia Lutaaya muganda waffe ono yagambye nti welcome back and never give up to fight for your country. You served 4 years but still strong to in struggle. People power is on. Naga kulikayo nyo comrade. Naga welcome back Olivia Lutaaya, and I salute you. I'm from Zambia. Nagamba we glorified the name of God. Welcome back our comrade. Thanks for loving your country, and you really a true hero. Kulikayo Olivia Lutaaya onagambye courtesy of Minister Balam. Big up Minister Onaga next woman member of parliament for her constituency. Which constituency? Machindi abali Kampala kyaliwo Shami mu Malende. Tumuteeke ludda Olivia, tumuteeke Kampala kyamaenda omulemu tunaabiraba. Avaawa Olivia mu kyalo kyavaamu kyawa Mubende avaawa tujja kubitegeera, tujja kubiraba. Onagambe Sula onagambe we know how it's painful, comrade. Thank you to stay strong. Now that you have seen the outcome of negotiation, why can't you do the same to remain Golifaladon? Kale byebyo ebyabaganda baffe Olivia Lutaaya kulikayo n'omukulembeze watu wa musimi watu basanyuse nga mulabyeko era nga avuddeyo kulikira ddala Olivia Lutaaya.